Kaakati ate abasumba beefuula ab'omwoyo bannalwoyo bannalwoyo naye nga it's reality. Singa ntandika okugirayo ebyawandiikibwa mu Bayibuli nga ne sekisi yekka bwe tuba tumukola Katonda adda wali ku kitanda kyo n'asanyuka n'agamba mwana wange kyekyo bulungi nnyo amusanyukira. That's why ebyo tutuula abantu kati abamu tebamanyi musanyufu nnyo kubanga ye factory gyakoleramu abantu Makula. Kakati ate ye Makula. Wajja n'abyogerako n'abuulirira abakyala ate mu muvumo. Kakati ekyamakula. Kati ekyamakula tukibale. Kati mwagala ki? Nedda tubale ekyamakula tudde tutunuulire. Sitera nnyo okuwulira gundi olinga ngamba ngene mpulireko. Nsobola okugira gundi okulaba kubanga engeri gyetambuliza mu gundi ye. Naye Makula bomba njagala genda eyo tusooka kutunuulira background yo eri etya mu marriage yo. What do you mean emyoyo gy'abaana omusanvu? Kakati abaana battibwa musanvu. Mwabatta. Ng'ate bano bajja mu ddwaliro. Biri bye badowooza eby'eddwaliro libyadaabuuza. So mwatta abaana musanvu. Musanvu omwoyo gwe gufiitinga mu kusobola okuba ze saddaaka ze yawaayo. Yakola saddaaka musanvu. Z'abaana mbeerera musanvu. Bali virgin. Awo twali tulina okusimba amaanyi ga music wa Uganda. Kyova olaba buli gwe bayita producer, buli gwe bayita DJ, buli gwe bayita omuyimbi alina kubeera Makindye awo. Makindye yo baaba. Awo. Tonoonyezaawo muyimbi n'akubula. Buli kyowulira nga awo kyekyoto ekikulu ekyabayimbi kiri awo. Bw'amala okumulonda ajjayo akantu ka siliva akamukasukira amuwa erinnya eppya buli kaseera alina okukyuka era amulonda Joseph manya ga bulijjo ng'ate erinnya n'ate stage yali agigenzeeko ddi Joseph bu Joseph manya ga bulijjo ng'ag'abantu ate jjukira lya ddiini nnyo mubeera n'eddiini eri gy'otalabangako. Kaakati wano n'amuwa okubeera messenger mu Africa n'amuwa kantu ka siliva era teri muyimbi ayinza musinga ne bayimba yamuwa okuba messenger mu Africa. Okay, mbaniriza anateera wano ku mukutu gwa Unique Media. Nkwebaza gwe ateekawo kaddatako n'ogamba tulabe Unique Media. Channels nyingi eziri ku mutimbagano kuno naye wosalawo n'ogamba kobere ku Unique Media kiba kikolera ddala amakulu. Amannya gange abampita Samike. Roland Selima yabeera ku kamera okulanga kimu akikwasaganya ng'ekirina okuba. Nga olina okuba nga ate okifuna loud and clear. Nebaza buli omu abeera eyo nga alaba era ng'alindidde video zaffe ku Unique Media. Abakomentinga tuzaagala nnyo okugezaako okulaba nga ate mutugaidinga into becoming a better channel. Abavuma abatyoboola abajerega mwe tetubeetaaga. Ntera nnyo ekyogera wano nti woomanyi nti gwe buli kimu wakiyiga mu nsi eno tokyalina ky'oyagala kuyiga naawe tetukwetaaga because I believe nti kweno channel ffenna tusobola kwesomesa. We believe no man is an island. So kati gwe wobanga buli kimu okimanyi mukama wange gwe tetukwetaaga ng'oli above us. Ekirala ntera nnyo bagamba nti towakanya nnyo kubanga by'owakanya tobimanyi. Ate n'ekirala okukkiriza tokkiriza nnyo wabula tukugamba ebintu bino weetegeerere. Omuntu omu yaŋŋamba mukwano gwange nti mu nsi eno tosobola kubeera mu makkati awo ku bintu bibiri olina okuba nga okolako kimu perfectly. Either oli mulogo nnyo oba omanyi Katonda osaba nnyo oli mutuufu nnyo ku kintu ky'obwakatonda. Tosobola kubeera awo ensi okwanguyira kati osobola okulonda gy'olaga naye nga ffe tukugamba Mukama akuyamba obeere ku sayidi eno ey'okubeera ng'ate osaba busabi Katonda. JS Medical Hubs bali awo Nansana banoonyeeko bakuyambeko okulaba ng'ate ojjanjabwa oba olinamu pressure sukaali oba wagwa ku accident n'ofuna zino enkovu ennene abazijjako bulungi sikirinyo neeba ng'ate eddawo bulungi nnyo ddala. Kwakweza ennamba eziri ku screen eziriko JS Medical Hubs. Akasana ko ne bbugumu tusabe Katonda atuyambe buyambi naye
tukyaliwulira simanyi oba yeewuwo mukama wange ebbugumu oliwulira nga ffe tuliwulira n'onywa amazzi nga woogaddamu. Nkomyewo ne Alan Kasirye okulaba ng'ate buli kimu tukyongerako nga we twakireka luli abantu bakwagala ne bagamba era nga nange we nakusaba luli tolekeranga okukoowa kuwa bujulizi bwo olwa nsonga nyinako wano abaalaga nti babulabye emirundi nga 8 naye tebakoowa ate buli babulaba babaako ekirala kye beeyongerako. Buliza ku bantu abo sajja ggwe Mukama yeebazibwe bassebo ne bannyabo Kristo omulokozi oyo eyatulonda twagala kumwebaza. Ffe baani bayagadde okubanga atuwadde ku kirabo ky'obulokozi. Njagala kubalamusaako nnyo n'ekiramusa ekinene nti Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Musibye muti eyo, mwasuze muti eyo, abamu busya buki abalala kisinzira wolabira. Katonda ono yeewuunyisa nti kati babeera eri nga walala nnyo n'eno walala, so geemaanyi twagala kubeebaza mwebale okubanga muli ku mukutu guno ogwa unique. Bengezaako kirowooza naddayo nkirowooza nti abantu babeerawo nga bakola ebintu ebiri unique naye ng'omuntu aba tasobola kukikola kiraba. Mu .com ono bwe tunaatuukayo mu maaso nga Mukama nga atuwadde ekisa nga tusobodde okuddamu okulabikako ekintu kya .com tujja kukinnyonnyolako nnyo kubanga muli mu kuguluba ne .com. Etwala speed. .com etwala speed. Abantu bamanyi obuzibu buvaawa ne .com naye ate mu Bayibuli egamba nti Katonda atereka akasanvu ke. Nabadde nina omuntu gwe njogerako naye nanzijukiza ekintu kyesasooka kulowoozaako. Satani yatandika okunteekateeka mu 1979 naye nga ngenda kukola mu 2000 n'okweyongerayo mu 21st century. Akati nenzija nzaalibwa mu 1908 mwezi ogwokubiri nakuza omwezi 26 nenzija ku nsi naye nga banteekerateekera eri kubanga ebyo na process nagibabuulira maama akwanye tata blabla ebyo byonna ekyo nanga kutegeka bwenfunika okujja mu nsi. Akati mba nakayingira mwaka gwa 2000 tuyingiza wano kye bayita New World Order mu Uganda. Olwo tukola sacrifice ze twakola wano ze twasaddaka ku hotel zimu wano mu Kampala. Kakati nenkola egyo emyaka nzijukira 2000 21 22 23 ate 22 nakola ng'endogoyi. Omanyi kabayita akalogoyi ogwo omwaka nakola nnyo kumbe Katonda anteeze mu 2023 nanninda awo mu 2023 bwepapa nakwatira awo nga simanyi ng'ebyobulokole simanyi nti waliyo Katonda nze manyi waliyo Setaani. Era nga kyogezaako kyewalowoozezaako nti akwatira mu biseera bye walina okukoleramu. Kati olegedde nti Katonda tebamumanyiira yamuleka nakozesa kutendeka atuuka ku tayimu yennyini wakwetaagira nga ndi mukola. Omanyi omuvubuka myaka 23 oba oyokya jjukira oba okyali ku university ababa basomawo jjukira oba oli ku university wakayingira either university oba ogifuluma awo ng'okola oli myaka gy'ekivubuka egyo. So at the end of the day maliriza ng'abantu balokose Sami ndi wano era nali ngamba Bugingo yamugaleka gwe kumanyira abantu tulina bye twali tudiscussingako emabega eyaawo nga yakokya Bayibuli awo ne mugamba nga yazokya leero gwe wano abasajja waliwo abasajja abagezi ennyo babayita bannabyabufuzi abeera mu kintu nga olabira ddala nti takibaddeeyo naye nga yakibadde mu mugongo bulungi nnyo gw'olagira bulagizi n'obaga tukuzzeeyo mu byawandiikibwa tuddeyo eri emabega musajja yakeera bukezi ku majala Musa atuliidinga atutwalawo ye Katonda kyoyo naye nga Katonda ali awo ku lusozi awo Sinaayi atudde ennaku 47 yali ku lusozi ng'ali ku nsi atudde n'abantu naye nga batudde nabo ekibiina ekinene kiri awo wansi nekiga oyo Katonda w'oyo Musa atutwalawo oyo amatugire gwe muleete zaabu waffe gwe obugagga bwonna bwe baalina n'abo bakolokotako n'azimba mwaka yana wangi naye Katonda bwe yavaayo yagamba kamba kukubire
Musa alina kwegayira Mukama banagamba bati abantu banaga naye bye nayogedde sibikyusaamu bonna yabatta be yajjayo bonna teri yatuuka okujjako abaana be bazaalira mu ggulu bonna be yajjayo eri tebaatuuka ekyo kye nalinga bonna be yajjayo teri yatuuka mu nsi nsuubizi kujjako abaana be bazaalira mu emyaka 4 mu lugendo omuli ba Joshua baani be baatuuka kyenkuga naye yayasamya eggulu bwa ettaka n'abamira kakati ekyo kyenjagala okugamba nti abantu abamu tebamanyi nali mugamba gwe muganda wange nze abantu abalokose ku lwange tonnawezako wadde kwota ng'oli kuba bano bosokoola mu makanisa obbayo bw'ogenda oteeka wali bw'okola ki kati leka kumanyira abantu ba Katonda bw'abanga ofunye omukisa n'abakukwasa of which kye tutamanyi nnyo tobazannyirako kubanga ajja kuba kubuuza oli serwoyo nnyo naye nga kiki mu generation eno mwenkoledde wange abantu balokose abantu bazizza obujja obulamu bwabwe waliwo ne gye situuka kati mwabali ku mikutu mutuyambye nti musobola okupushinga message neyeyongera tuuka wala ne gye situukanga nze toyinza kikkiriza abantu bazadde abaana ng'oyise mu kusaba busabi abantu bakoze eki naye nga wayogera ekyali kimukutte ne kikola ki kimuta kubanga yagenda ewajjajja gundi oyo so njagala kwebaza Katonda banadde nkirowoozaako nnyo ti ate mu generation eno yennyini ey'ekyasa kya 21 ate mwankozesezza emyaka giri 20 ngenda kuweza emyaka 21 ngenda kuza omwezi 3 omwezi ogwokutaano ngenda kuweza emyaka 21 mu bulokozi era nze nkola celebration every year bulungi nnyo olwo olunaku ndwetegekera nzikiriza Katonda nga botamukiriza nko ne saving obusente bwange nzija mbusavinga mpola era ngenda kuza omwezi 2 June ngenda kubeera ku bagita Redeemed Life Church wamusumba Maka Kiyaga ngenda okutegekera awo naye tu celebrating era ko twogera ku bulokozi gwe summit tewali ndabi singa si bulokozi tewali nsisinkanya amazima gennyini level gye naliko nga tosobola kunsinkana nga ne bwobofa naye ku lw'obulokozi yanzikakanya nanteeka ku level ate nantutumula nanteeka ku level ye nga bw'ayagala okitegeera kati ekyo kye tu celebrating okuva ku makya paka kawungezi abayimbi bonna mbayita ne tulya ne saving akasente kange bwe kituuka ne mikwano gyange ne tugula emmere ne tulya ne tusanyuka era nga 2 eggwolo olunaku dwo toluteekako kintu kirala kyonna ogenda kulaba ne ku byotala by the way ngamba abantu nti ndi muyimbi emyaka 4 mwena oli muyimbi nyimbye mpandiise ennyimba nkoze timundabanga nako ndi trainer nkola kakati kasiri oli muyimbi mama nze omu ku basinga okuyimba amaloboozi amalungi wano mu Uganda lwakuba music yantama wanje music yakutama namubeeramu nnyo ne mukoleramu ebintu bingi bwe ntuuka mu bulokole ne ndowooza nakola akalubamu kange we kali kangaako ne Yesu wange era saakatunda n'ennyimba z'empandiise sibala muwendo kati ngaba bugabi mpandika kati byatuuka ne bintama kati kwolwo olunaku ojja kulabako bwennyimba ojja kulabako bwenzina ku mazina egino emyaka 4 mwena gye nnina sebo nkyazinira ddala ate nkyasobola okutraininga kale kati kakati mukulu kasiri esebo mbadde nsaba wali we twakoma nzijukirawo era tugenda tutandikirawo n'embali yatusooke tukooneko ku bintu ebimu byensuubira nti bijibwewo ekisooka waliwo omukyala yankubirako nga yagenda ku Prayer Mountain n'asaba Sebuku okusaba kunoonya Katonda naye yafunirayo ebizibu yafunirayo omukulu eyo yali omufere yefunda omusumba mukazi wattu yalugwa n'amufera naye ng'omusumba alagula bituufu yamulagula n'amulagula ebituufu olambala n'amugamba naye Katonda ndaga olina kuba mukyala wange otegedde onzise omukyala ngamba n'atunuulira akasajja lwaki kammanyira era mbu yakayisaamu amaaso mu kusooka naye tamanyi laavu gye yava omusajja yamuzza ku ziro okitegedde mpulira n'amubba buli kimu era ngamba waliwo kyaki emu gye baagendako
nti ne batuula bino abasumba bakwata ku mikono omutwe nga bajja basabira n'amugamba olaba oyo omusumba asaba nti agenda kutuuka kanzambuuke lwa nsonga nze amaanyi ge nnina mangi nnyo ku gage era mbu omusajja yajja akwata ati omukyala ali wano omwami ali wano omusajja n'abuuka omwami najja nakwata ku mukyala so naŋŋamba ŋŋambira ku kasirye abeeko kyayogera abuusa abantu abo nti si buli ekiba ku lusozi nti oba buli gw'osanga ku lusozi musajja wa Katonda tutaase abalala kubanga ye akakasa bukakasa nti ono kasaya mubuuka n'abalala gye bali n'abalala baali mukolo kaakati njagala tuyambe baganda baffe ne bannyinaffe naddala bannyinaffe njagala kutandikira mu kyawandiikibwa ate nzudde nnyo kirungi abantu basoma bayibuli njagala kutandikira mu kyawandiikibwa bayibuli egamba mu bakolinsi ekisooka essuula ey'okubiri mu bakolinso 2 Corinthians chapter 11 from verse 10 up to 15 bayibuli egamba bweti Pawulo yali abalabula ku bantu bwe batyo nabaga nti njagala kubajjirawo abantu abafaanana bwe batyo bo baagala wali ewasinzibwa baagala wali we basinziza era be bawulira nga beeyita abasumba bajjira mu kifaananyi ekyo ng'ayagala kuwamba katuuti awo naawe olabe mu kifaananyi kye nti oyo muki ti musumba Pawulo akyogerako agamba mukimanyi mbaagala yensonga lwaki njagala kubajjirawo abo wali ewasinziza kubanga baagala wano wasinziza abantu abafaanana bwe batyo be batume ba Sitaani abeefuula abatume ba Katonda beeyita abatume nga beerowooza nti batume baaki biri mu bayibuli kisome bulungi ekyawandiikibwa abakolinsi ekyokubiri essuula ya 11 okuva ku lunyiriri olw'10 kirira mpaka ku lw'15 ate olw'15 lwe lulina ansa yaabwe lugamba nti n'abaweereza be beefaanaanyiriza ng'abaweereza baaki b'obutuukirivu ne Sitaani si kyamagero n'ebyamagero babikola kati kiri kyobadde obuuza mukazi wattu n'ogamba nandagula ebintu nga bituufu kaakati kankubuuze yangamba yamutunuuliranga amaaso ga kapa munaamulagula ebintu nga bituufu kaakati bino twabikolanga kati for example era mbajala kubuuza nti gwe wakoleranga eyo mu wa Sitaani ensozi zino mwazitegekeranga ki kaakati waliwo kye bayita transfer magic ndowooza bw'ojjukira last time back nga njogera nayogera ku mweso omusambwa we nazanya ku myaka 5 n'ennyingizibwamu amaanyi g'okubba naye nga nina gakolera ku mweso naye ku lusozi olusozi luno lwaliko obukulukuku nga kwe kutula ba agent emisambwa giri kwe gituula kati nga gakuwa amaanyi okukola emirimu gyonna kati Prayer Mountain mukazi wattu gye yagenda ekisooka waliyo omusambwa si gumu oba ebiri kubanga gituula ku nsozi kugisinga okwagala kati kankubuli kanjogere ku Prayer Mountain y'Esseguko kubanga wensula nsula ku Prayer Mountain y'Esseguko awo wansi mukama we yanteeka nkyebaliza Katonda naye wensula we wali ekkubo ly'omusambwa oguva ku mayanja wali omuwuliddeko mbiwulira ogwo omusambwa gussa abantu okuviira ddala waggulu eri okuva kwa Abundant Life Church Dr. Arnold Leslie yafa ogwo guzze gumira abaweereza naye guva waggulu bwe guti ne gukkirira mayanja wansi bwe gwambuka mpaka ku Prayer Mountain era omuntu oyinza n'okuba ng'osaba n'owulira ng'omuntu alinga akuyitako n'owulira ng'omuntu alinga ayogera naawe n'owulira ng'omuntu kati emisambwa gijja ne gyambala omuntu n'afaananira ddala ng'omuntu n'olowooza nti ono ki muntu bulungi kati ffe twakolanga bwe tuti ezo bagiyita transfer magic kati ng'osobola okukontrolinga amaanyi kyova olaba bw'ogenda mu ssabo oli asobola okujja n'akukwatako bw'ati agamba teekamu ebigali omwajjajja bw'oteekamu ebigali nakukwatako kati aba awamba sipiriti yo akonekitinge naawe nga kutteko kyekyokka era omukyalo oyo singa onoomubuuza omusajja yayinza okuba yamugamba jangu kusabire obanga yagatta kye bayita
spiritual eyes aziconnectinga naawe n'amanya nti kakati ono mutegedde ntya bw'amala okwegatta naye mu maaso n'amanya kati n'amanya nti kakati ono nina okumukola ki okumubba njagala kumanya alina ssente oba talina wakukwatirako bw'ati aba amaze okuconnectinga naawe kati n'alyoka azuula kyova olaba ogenda mu basamize abaali bagenze eyo bw'otuuka ew'omusamize omusamize n'alyoka akubuulira naga walidde nno kino wasuze wano wageza nogaa wano jjajja mutuufu nogaa wano tovaawo kakati abo bannabbi b'obulimba mwe bali abo basamize balogo ddala ku lusozi bayitirivu kino nkyogera ndi mu kamera nze nsula ku Prayer Mountain kumpi wensula Prayer Mountain eri eyedda si Prayer Mountain kati ate zakyukirawo wangi zakyukira gendayo kakati oteekwa okusasula oba oyagala oba toyagala edda tewali kusasula ng'osasula kinoonya Katonda genda ku lusozi lwo noonya Katonda tambula genda kati osasula ekitono ennyo otandikira ku 10 bana ewekiri munziremu ewekiri kati ku Prayer Mountain 5 mutwalo bazimbayo kati n'ennyumba ennungi ngaaga amatiribo nagolabaawo osasula wiiki bwoba onoogimalayo n'osasula 3 kale tetuganye abantu bayiiya nga babayiiya kaakati ekyo byesitta za bayibuli bye yayogerako wangi bayibuli ega nti omwoyo omutukuvu yeesittala bwe kibanga olusozi lwali lulungi nga abaana ba Isirayiri bwe bagenda Yesu Katonda naka ku lusozi Sinaayi nabaga temululinnyako n'alwetolooza omuliro nabaga nti Alooni ne Miriam nabo bakome wali ne bakabona bakome wali tewa bakola ki atuukako kujjako gwe Musa kubanga lutukuvu watulwako waki watukuvu gwe kasita otandika obiyingiza mu bomaze okuggulira omulabe buli wamu kati bano ba agent bajjira ddala ne batuula ne mumulooza nga kasita batandikawo baggulawo gwegenda olabe kubanga kakube kugabirira nti twali tusaba kye tuyita Africa Camp yalinga yabwerere nga bagigabirira abazungu bagisasulira ne mujja ne musaba naye kati bwoba tolina ssente bweziti oba bweziti kati ebyo mbyogeddeko kubanga bye biriwo kati bw'ogendayo sikyagenda tokyagendayo nkubuulira amazima nga tosulaawo wensula sikyagendayo ati lwa ssente si lwa ssente kubanga siga nti sizina kasita watandika okuyingizawo ebitaali olwo ng'oggyewo Katonda kati ogenda kuleka bali beegazaanyi abagendayo babeere bulindaala nti bino ebintu gye bagenda bisanga era togwamu amaanyi nze nkulaza ekyawandiikibwa kyovula ntandikidde mu kyawandiikibwa beefaanaanyiriza nga abaweereza ba Katonda naye nga si kiki si baweereza agenda kukulagula nze wulira bwe nakolanga ndoza nsubira tujja kutuukayo ndoza mweno gundi gye tugenda okwogera nze najjanga ne nkukwatako bwe nti ne nkugamba maama katika nka kuyingiddemu naye nga okikunkwasako bwe nti njagala connectinga naawe spirit yange ngiconnectinge neyiyo tandika okusoma nga ku bibiri bantumye omwoyo gwo ngutwale underground naye nina kuyita mu 6 olumanya gwe ngenda kwebakako wangi obanga nina kujjako ssente nga nina okukwatako bwe nti nekugamba maama katika kuyingiddemu mpa akatika leeta ssente nkuggyemu akati ng'oŋŋamba babinkolako naye ne ŋŋamba omusajja oba nfa kanfe kati nozowulira kati kirungi olina living testimony aganze oba nfa kanfe kati toliiwo nange ekyantaasa kyali kimu nali yala ssente tezaalimu kati nga sirina kyakkola kati awo nga nja kusoma okuva mu bbaafu gye wanaabiddemu kati kye baakola omukyalo oyo akusoma nga buli kintu olaba kituufu era yaŋŋamba we byali bitabuka n'amugamba tosobola kundeka okigere ogenda fa era omukyala yalwala nnyo kubanga abamanyi naye twesiye Katonda kati nze ndi living testimony nja kubuli eyo maaso gye tujja lwaki nga nsobola okusoma okuva kanika koyambadde kakalaki yinza ogamba mama newanabidde mu baafu ya blue oyambadde peti njeru abedda bayambalanga nnyo peti tebalinga ab'ennaku zino nenika wayambadde ng'oba oyagala oba toyagala olina okuyimirira omuntu amanyi nenika gye yayambadde nga tewasuze naye ogenda kufa kati nga ndyoka nkugjamu ssente zenjagala bwe manjagala kwebakako nga nkutwala ti akati okakugjamu nina kuyita mu 6 nkakuggyemu kano kagendedde eddala eri munnabaana naye nga nnoonya kutwala soloyo kale ekyo tutandikiddeyo mbadde njagala abantu obabeera aweya kuba basobola okulowooza tugenda ku lusozi ti buli aliyo
ali ku mission emu ya Bwakatonda. So ekyawandiikibwa nkikuwadde mpola. Kakati n'ekirala as a message waliwo ze nagize zinjala tutereezeemu nga tunagenda mu maaso nazigize wano njagala ozigyewo. Omu yagambye nti Samike nze nsaba otugambire Mr. Alan nti ekyawandiikibwa kye yatuwa ku nsonga y'abakuba eŋŋoma abakuba ebivuga yatugamba mu Genesis 52 naye Genesis ekoma eri ku 50 teyeyongerayo. Genesis chapter 50 verse 2. Wagamba Genesis chapter 50 verse 2. Njagala kumwebaza n'okwebaza kyanoyo nti abantu bafollowinga era osanga Katonda akireeta bw'atyo olabe nti abantu basoma Bayibuli era bagimanyi, abantu bamanyi Bayibuli. That's good. Kyo kirungi nnyo mwannyinaze oba muganda wange Katonda akuwe nnyo omukisa kubanga Beti Namuli mwannyinaze Katonda akuwe nnyo omukisa yonna gy'oli weebale kusoma Bayibuli naye ojja kusoma Genesis eyo 50 ojja kusanga awo wonna ojja kusoma. In fact eviira ddala eri bw'ova ku chapter 46 bw'ojjaawo wonna ojja kujja bajja balandulula mpaka banatuuka ku 49 abaana ba Isirayiri gundi we yabalagulirako gundi ogenda kubeera bwoti gundi ogenda kubeera bwoti ojja kubeera n'omukisa bwoti. Kati ku 50 chapter 2 ojja okusanga abaana abakolimirwa abakuba ki. Kati weebale kusoma Bayibuli kikoze bulungi nnyo okutereeza kiyitirivu. Then ono badde bamuyita Jennifer. Yagambye please talk about how the doctors dedicate newly born babies at the hospitals van. Eyo nno ogundi nga mpanvu naye katugifunze katono nnyo kankijjewo kubanga akibuuzizza kijja kukola nnyo amakulu. Kaakati Satani alina ba agent bangi abakola mu buli area yonna. Kati waliwo kye bayita 9 demon dark angels nakyogerako naye kati waliwo ensozi omusanvu ezikutte ensi ezo ze zitambuza ensi mu bulamu bwa bulijjo. Kati ziri zenjogerako that ba agent the 9 demon dark angels demons ezo omwenda ezo zitulako batula ne Lucifer okukola omulimu mwe muli business owabi abaana waki nabogerako last time back. Kaakati waliwo ze bayita ensozi omusanvu ezo ze practical ze ziri mu nsi nga bwe zitambula. Olusozi lwa education olwo lulina buli kafuukunya ali yenna lwe lukyasinza okuba oluzibu ennyo kubanga abaana bonna bayita awo abaana jjukira babeera virgin mu mitwe gyabwe nga tebalina kye baali bakozeko ate era babeera virgin nga tebabe bakangako tebabakozesa. Satani abeetaaga nnyo omusaayi ogwo gukozesa nnyo kubanga omusaayi oguli ogutalina kye gwali gukoze Satani agwetaaga nnyo gukozesa. Good. Kaakati ekyo yalina okuplantinga ba agent abasawo kati eyo olusozi lulamba olw'ebyobulamu era nga World Health Organization slogan yaayo oba amaanyi gaayo gekozesa. Tunuulira logo yaabwe wali ogitunuuliddeko eri Musota gendo ddeyo olabe World Health Organization Musota gwe gubawo amaanyi okukola kyokka jjukira gwe gugaba obulamu. Kati bo bakulaga nti omusota gwe gujja okuwa obulamu obeera omulamu naye omusota ffenna twagutegeera gwakolimirwa Sitaani bwe yaguyingiramu n'amukolimira n'agujjako Katonda n'agujjako n'aguwana kulya nfuufu n'aguteekawo okuba omulabe. Bw'onoosoma Genesis chapter 3 wakati w'omuntu w'ezzadde ly'omukazi n'omukazi nagwo omusota. Ezzadde ly'omukazi aligamba likubetenta omutwe gwe naawe oli mubetentanga ekisinziiro. Jjukira alumya ekisinziiro tatta naye ono akubetenta omutwe yatta. Kati omuntu yaweebwa n'obuyinza obutaki omusota. Kati olusozi lwa health lunene nnyo Satani alukozesa lulina mu ttaano. Situjja kgenda mu bya covid singa atandika birambulula tetujja kgenda mu byaki obulamu bw'abantu bonna bo bagamba bakuwa n'obulamu obupya bwa oxygen. Kakati njagala briefly nzadde omwana wange mulabye baby boy oba baby girl
bamuwongayo batya kakati magezi ki ge bayinza okukozesa gesi maybe byenda abanga sibigenderako nga tobigenderako ekisooka baba bazaala omwana ono gwe maama olina okubeera nga oli mwegendereza nnyo nga bamusalako akalira kubanga ku kalira kennyini omusawo akwata akalira agent bw'akutula bw'ati kati ba agent asala omusaayi gwe n'agutonyesa mu kalirako mukali ke yakutuddeako omwana jjukira omwana wabadde aliira ku maama we n'asiba kati oyo amaze omuwongayo kati nze bano bonna abayimbi be nafunanga ba agent be nafunanga contact omulaba bulabi awo n'omanya nti kati oyo memba kyova olaba bw'ogenda mu ddwaliro beetaaga nnyo omusaayi blood group especially O and A O plus wangamba abo waba mubbi womukuba tafa kakati kyova olaba bw'oba ojja bakugamba n'omwami omuleete baba kati okuzaala bateekawo tteeka nnyo omwami alina okubeera ekitundu kugwe alina okubeera bwoti bazuule buli kintu we bategeerera nti bano abaana nja kubawa story in fact lwoli nfuna ku area ero ndikubuulira lwaki mutabani wange Joshua nze mukyala wange baamusala busazi naye nga abaana babiri yabasindika bulungi ku Joshua kwe baamusalira asembayo Joshua kwe baamusalira naye ng'omanye ekyaliwo tugenda mu ddwaliro nze nali ndi waaki abazinga eyo nga gyenkola ku Baba TV ejjinja eyo nensaba liivu ne baginyima ngenda okulaga olutalo bwe lwali nze nga tebeetaaga ngende naye nga jjukira nasalawo taata wa mukyala wange yaŋŋamba seetaaga omutwalo gwe neetaaga yagala muwala wange gwe mutwalo gwe njagala gwe yansalira ogwo nno tegusasulika buli kaseera oba ogusasula nze muleeba tubeera yaaba tuzaala aba ndeka byonna byonna tugenda muleeba ne tuzaala saagala byate byampulidde bino kati nalina okusaba ku mulimo nfune maternity leave ya nnaku 4 ne baginyima jjukira nze naliwo nga kafulu ku TV ne baginyima era nagenza kifuba nentuuka mu ddwaliro bino betuzaalira nzaalira mu IHK gyenjagala okuzaalira ate olwa kirasi lwereeta okutuuka bino batugaba baagala millioni zinnya ngenda okebera ku card ya insurance nga kuliko millioni 1.6 okubira sister wange yakulira abazaalisa Mulago sister wange nangamba oli musiru nze nzaalira Mulago kati gwe kyeki kutwala mu bali yitawo mangu Mulago n'olumba Mulago tugende Mulago era neetwala mu ddwaliro ly'abagagga lino ery'abakyala eryo lye baakazinga nanga naye gwe olina kiwuka kimutu wano bagenda omukebera omukyala nga baga nti ono omwana amazzi gamuweddeko wakulongoosa mulongoosa what kati kyokka ekyuma ekirongoosa kiri ewantu awa Kawempe ddwaliro ly'abakyala wokka ekyo ekyuma ekirongoosa ekikalirira abaana eyo nno nayo poyinti gyotasobola nakulowooza lwaki naye ng'ogolowooza nti ekyuma ekikalira ekirongoosa kiri eryoka nga gwoyinza okikira aga kati mugende eri tugenda okutuuka yatukebera naga nti mmwe wano balina balongooseza wano bwayogera statement nze ow'omwoyo nenzukuka waliwo ekitali kituufu tugenda okutuwa lisiti nga tuli ba 62 ffenna tuli bakusala 62 naye ng'ekyewuunyisa buli azaala omwana omuwala amusindika buli azaala omulenzi wakulongoosa wangi kati ebyo si bye bya bulijjo bye mulowooza olwo eyo season yali yakukola ye season gyenzaaliramu Joshua omanye ekyaliwo sister wange ne muyita jangu nze mu ddwaliro namala ennaku 4 mu ddwaliro sister tannajja alisimayi bamusindise ludda wasimayi bamusindise yakulira bana abazaalisa kati okuyitawo buyisi batuteeke mu nnamba emu kati kiriimu lwakutaano naye tajja kati mba ndi awo ne mpulira eddoboozi nga limbuuza lwaki tobuuza ku mukyalo omusawo naye naye banaye nga tuli wala nnyo tetusobola kusemberako ffe tuli mugundi ne bwati bemwe aba workmate mukyala gundi bannange mutusonyiwe ng'ebyo Uganda webiba naye okulongoosa abaana tekigize bugizi twava eri mu mwezi gwa 7 from nowhere atandika okwogera kumba nzuukusa mu gwa 7 naye kyetwogerako kiri mu gwa kumeka gwa 9 omuwala omukulu namuzaala mu gwa 11 omuwala owokubiri namuzaala mu gwa 11 kati ono owokusatu muzaala mu gwa 9 kati ngenda kulaga contact nze ate ezange ze bantondamu ezijja zi followinga wangi
bwayogera bwato nezuka what nengamba abantu abayi wano waliwo ekitali kituufu nenkubira mukyala Tom Mutundu mugamba mami tuli bwetu ne bwetuti nangawa nemugamba tusabe kino kye kiriwo nenkubira omukyala intercessor wa family nemugamba tusabe kino kye kiriwo nenkubira omukyala akugira abaana tusabe kino kye kiriwo kati nenyungula ejje lyabasabi nange ali ku ground nengamba abantu ekiro nti abayi wano waliwo ekitali kituufu mbabuuza lwaki buli alina omwana omulenzi wakulongoosa lwaki abawala babasindika nebabazaala bulungi nembaga kino tukikube kuolwo abantu basaba ekiro ekyo twasaba n'abasiraamu basaba ekyali mu ddwaliro nakoleza essaala ekiro ekyo tukutule omwoyo ogwo gwali gukoze eki buleeta ebizibu enkeera sisita wange najja ne batujjayo mu 60 gundi gye twali watwali tusembere nga tuli mu 40 something ne tujja ne batusembeza ne batufuula namba 2 batutwala era batukyali bakulongoosa tugenda okutuuka okulongoosa manye ekyaliwo omwana bamala omulongoosa bamujja mu bulungi nnyo ŋŋamba omukyala beera alaati kati kumbe sisita wange bwe yajja yabagamba nti ono temumukooyerako era temubaako kyemukola kubanga ono waati mulamu wange ono nze nagaba ekimuli saagala kufuna buzibu bwonna era bali bagamba ono wagundi kyokala bamukyala nkoolwo lwajja lwali emmere jjukira bagenda okulongoosa tebalya aba yakamalawo empuuta ye bwati naye omusawo yajja naga nti leero abasawo tebagenda kulongoosa mwerire emmere yammwe enjala ebaluma naye nga omukazi wattu amaze ennaku 2 talya naali empuuta aba yakagira bati nga n'ekifi tekinnaggwawo ne bamusoma Diana Kasirye n'ayingira ng'alidde ne bagamba nange ono wa relative ne bamunyumiza embaga ekkanisa ono mulokole biki kubanga yonna sitole baali bagikoze eki bagenda okumaliriza amaze okumusala bulungi nnyo omwana namugamba weetegereze nnyo omwana nga bamugjayo awo kubanga jjukira kati bagirako eno wansi yewaffa eno osigala okyali alaati nga nti togenda muki aba yakamaliriza bwati n'agenda mu n'afuuka unconscious bwati bwagenda nebatandika abanga banange ono yalidde emmere muleeta akayiso kali muleeta eddagala liri muleeta ono yalidde banange ono tatugendako tunaddawa tujja kufiirwa emirimu ne boogera awo naye ng'awulira bye bakola ki era ne bamukuba obuyiso obwamuzza engulu sitaani nga tannakoma babatwala eri mu kibaasi kati awo wali point gye mbadde nkuleetera ey'omukyalo babatwala eri waggulu buli gwe balongoosa bagendere ku namba 4 namba 5 gye bateeka obwana obubaza olongoosebwa obwo buli mugundi obutagize bulungi nnyo kati namba 4 gye bateeka abaki ekyo kye kibaasi kye bateekamu bonna aliwo aba oxygen na bano kati omwo mwe mwajja omukazi nga ajja akwata gudu ennafu olwamala okuzaala mukyala Tom ne mugamba omwana bamaze omutwa nanga mutume Joshua oyo mulwanyi era mukyala Tom yatuma Joshua erinnya Joshua kakati omukyala naye tumugambye okusaba kati Katonda ayogedde n'oli omukyala gwe nayogedde naye nti lwaki mulwawo okumpa abaana bange okubawaayo ne mubaliko omulabe n'abakeera kati ku olwo omukazi yajja abakwatako bw'ati ajja asabira mbw abaana basabira bali be balongoosezza owulira empaayo gye babawaayo ajja abanishiyetingayo ajja abakwatako jjukira abasawo be bataakoze ebyo ajja ye akola ki akkaatiriza kati mukyala wange agenda okulaba ng'alaba omukono gw'omuntu guliko omusota bwe guti ajja okukwatako omanyi ng'omuntu abadde omanyi omuntu gwe basaze ekiso n'agugumuka naga no tokwata ku mwana wange amubuuza gwe nnyaba oli waawa nze bba wange musumba fe omwana waffe nedda leka musabire manyi nva wa nabbi olaba wali ekawempe wali tv HTV oyo nabbi simanyi yeyita nabbi ani oyo mbonvaawo kati omanyi tusabira omanyi kawempe eno kitundu kyaffe owulira eri ajjukira mu mwoyo erina abagifugawo akakawempe eno kitundu kyaffe kati ffe tulina okusabira abaana bano naga wange tomukwatako owange twamusabidde omukyala yagamba gyasabira nga mukyala wange mukambwe nnyo ku mwana yajja akwatako ye n'ayogera kati tebakyekweka kati bakyekweka boogerera ddala naga kakati olina kuba alert ba agent bayitirivu bannansi bayitirivu abakola omulimu ogwo kale ndowooza tunatuka mu maaso tujja kirambulula nnyo kubanga ekyo kyetaaga gaziya kinene akalira wegendereze n'ebyo ebikolebwa ebitali kati omusaayi gwe twanywanga twagujjanga mu bwana akaana bwe kazaalibwa kati olaba empale nja bituukako ebyo zino empale abawala ze baayambalanga ezo katwazireeta nga tulina ensonga kubanga twali tuyitiridde okutta abantu ng'abantu batandise okutuwe naye abantu bano tesobola kubanga ku myaka gino 23 omuntu avuga emmotoka 2
alina nedda sente kyekyo ku fashion kale no kati olaba kati kumbe tutandika obugundi obwo omuwala agende musanyo okuzaala afiireyo tusobole okufuna bumugira bwe takula magumba tegakulaga agawana zino empale abawala ze bambala taddamu kula sogeno otuuka bakugamba nga tosobola kusindika mwana nga tosobola kusindika kati obukodyo obugazi kyovola bogambye eyo topic tujja ginyonyolako eyo then jawo ne kino tweyongereyo kino just nawe nakijje jukira twatandika oli nga twogera ku program eyo gyokola okuweereza obwokola obw'abakyala obw'abafumbo yes kati kino nakajje mu group whatsapp group yange abadde boogera ku bintu ebyo ng'abakyala nga boogera naye omu yakoze comment eyankutteko nenganja kugikubuuzaako lwaki kiri bwe kityo yagambye nti yadaga abanaga my dear there are issues concerning these are issues concerning us and the church doesn't talk about them but have entrusted us with sengas whom we are not comfortable with. Some of us don't have good relationship with sengas because they are jealousy, so it's good to invest more in finding the truth. Wenjogera wentyo waliwo ebintu emu abayoko ebatagala kwogerako twayogerako omugundi episode yaffe yasookera ddala twatandika nakyo nga tugamba nti ebintu bino byosomesa ebyomu kisenge okola wooti ne wooti omusajja weyisa wooti ne wooti kati badde bagamba nti church tezaagala byogerako kyokka babasindika wabasenga of course abamu basenga baba n'ebintu byabwe oyinza kyogerako lwaki church zeyisa wezi okay bali innocent the pastors are innocent 100% nabo tebamanyi jukira abantu bana bazze okulokoka emabega eri ababadde bajja kumpi 90% babadde bazirwanako bulamu ne bukola ki kaakati mu bazirwanako bazze ne generation z'abaana ezize nga zikola kati bo bali badde balina bye bamanyi kaakati ate abasumba beefuula ab'omwoyo bannalwoyo bannalwoyo naye nga it's reality singa ntandika okugirayo ebyawandiikibwa mu bayibuli nga ne sekisi yekka bwe tuba tumukola katonda dda wali ku kitanda kyo n'asanyuka n'agamba omwana wange kyekyo bulungi nnyo amusanyukira thats why ebyo tutuula abantu kati abamu tebamanyi musanyufu nnyo kubanga ye factory gyakoleramu abantu era katonda yaggala embuto yaggula embuto yensonga lwaki tawali badde tetulina bino byemulaba ebya piruzi simanyi biriki singa abantu baali bategedde nti katonda asobola okuggala olubuto katonda asobola okuggula olubuto kakati abasumba tebamanyi tujja banenya kitono tebamanyi kubanga nabo basanga busanzi bwe batyo second ebintu bino ensonga lwaki baleka abaana ne babulugwamu nga tebabibabuulidde byebiyimirirako z'empagi ez'obufumbo z'empagi era byebimu ku byanzijayo nze ku kyoto ky'abafumbo that's why mu December nga 7 tugenda kukola semina mu hotel tujja kunoonya hotel kiyonna bwe tukuyita jangu tugenda kukola semina lwaki ekisooka obeera n'omuntu n'omala naye emyaka 15-20 nga tosanyukira nko mu bufumbo yamanyi kimu sex guruba na muno dakika 5 ng'agweri n'ozaala omwana omu 2-5 naye ng'obufumbo tobunjoyinganga nako wadde naka essanyu tolimanyi temubeeranga kawo ne munyumyako ne munno naye bitandikirawa ovolaba mbitandikira mu kisenge eyo gyembozi gye ziva mu kisenge tetukolerayo sekisi yekka n'obugagga bwe tukola obugagga bwe tunaabeera n'enkuza y'abaana baffe nakina kibiina byonna bibeera mu kisenge ensonga lwaki bakiyita kisenge ekisenge ekyo kiba kigize bwe kiti nga biziira bitandikira eyo gye biva naye oline munne emyaka 10 tonyumyangamu naye tomugulyangayo ne kaswiti bomb kaakano leero n'okaleeta bwe wazaala abaana oleetera abaana naye sabasumba tubasonyiwe nabo babeerumu innocent bingi tugenda okwogerako mwami Kasiri yes by the way nayo kamalirize kano lwaki abaana bamaliriza bagenze Misiri mu basenga abalogo kubanga ffe tusirise ne tugaana obyogeraku kyovola wanze n'Apostle Sarah Bunjo twavaayo
yesala bungi akwata bakyala n'azigula bakyala bulungi nnyo mu minisitule ya Abigail. Nze nasalawo mu bufumbo mu kyona ekyoto ky'okusaba ekyabafumbo kukwata jeno. Lwaki? Kubanga omusajja gwe tutamuteekateeka ate yagenda okuwasa omukazi gwe Sami gwofuga mukyala weeka gw'omukulembera sijja kuyita kufuga gw'omulungamya leader gw'omuleadinga wano wali kati Sami obanga oli innocent ogenda kubeera ng'embaata ekulembedde obubaata 5 bujja bugigoberera bwegwa mu kinnya bonna bugwayo kubanga tomanyi kyova olaba tukuttemu abasajja abalenzi tukubuulire kiri kiti gwe bawulira nti oyagala kandi n'abawala tubagambira ddala omwami wo kasita akuwasa bweppa gwe musabe ne sex mu musabe tojja kufa kimugunyu kuba kati muli mwafuuka omuntu ogwo oba oyagala saba omugambe n'omugamba kwata wano wensumulukuka kwata wano wansi wagundi wensumulukuka tosirika busirisa kati omu yambuuziza n'agamba omukyalo ono wabyogerako ng'ate mu muvuma ono omukyala wani Teddy naluswa Bujingo asitted I mean ani Makula akakati ate ye Makula wajja n'abyogerako n'abuulirira abakyala ate mu muvuma akati ekyamakula akola bya ssenga kati ekyamakula tukibale kati mwagala ki nedda tubale ekyamakula tudde tutunulire sitera nnyo okuwulira gundi olinga ngamba ngene empulireko nsobola okugira gundi okulaba kubanga engeri gyetambuliza mu gundi naye Makula bomba njagala genda eyo tusooka kutunulira background yo eri etya mu marriage yo kale tuddeyo wali kubanga oyinza okuba abantu bawabutwa tuddeyo wali nga gweoyagala forum mugita following kale ane nga ayina abambi abakyala abakyaki mwe beegattira bw'aba balina ate it's good amuwagira 10 ku kina lwakuba background ye eri etya kubanga nayo nkulu nnyo tugirowoozeeko kubanga nze omusajja nga takkiririza mu bufumbo bwampeta tabukkiririzaamu ekyo kimu ng'ate ffe tukimanyi nti okugattibwa mu bufumbo bw'empeta ye Kristo ng'agasse n'ekkanisa that's why amakawo gakola ki gwate nga ogatokkiririzaamu nga neewo tebangayo mbaga wadde neemu bukyanga otandika ekkanisa wangi wali okirowoozezaako tebangayo mbaga naye temuli mbeekwana leero gwe oyogera zi point that's a reality oyogera zibuuza awantu ewali abantu abawera omutwalo temuli beekwana naye nosanga kanisa ng'erina abantu 2 naye ng'embaga teziva mu kanisa lutu eriki si kyekyo oleeta abalala ne bagatta kati nze ndi mu kusoma ndi mu Theological Bible College kati ngenda kuyiga okugatta abagole government empeera license wonna wompitira nga nsobola okugatta abagole kubanga engeri gye njogerera emikola ate ndi musumba kati ekyo nsobola okukikola bulungi nnyo kale atuddeyo wali ku sitole yaffe awali otambuza olu twakoma nga okwataganye n'omukulu Roger Mugisha yes nga mulina omuyimbi wali otutte ejjinja ogenda mu initiating yawakoma otugamba nti buli kimu ejjinja eyo ewasibuka buli kintu ekibi n'otugamba era ku jjajja Bujjagaali Bujjagaali ono eyaddako omupya namukyalirako sajja wattu namukyalirako ne mubuuzaako ayinza okuba nga alinga bisaka nemujjako interview naye era yaŋŋamba nti naye kennyinyi byalimu si yabikola spiriti gajja ne gamutuulako yamutuulako yali alinakola na bintu bye naye ndaba nga somehow ali mu busibe kyekyo naye tayagala kwayagamba yali musajja akola mirimu gyali eya so kale tutandikira kakati luli twali twogera ku kyetuyita spiritual world twagamba kuno kuyiga testimony sikuwa buwi testimony twagamba kuyiga kati nenzija nga nkulaga spiritual world bweri tujjanga tugitunulira bwe banteekateeka nembeerawo kati ndiwo mu physical world ntandise okukola ebintu naye nga byenkola biri abno omuntu era atukogakyo vola abagamba maama wange nti oyo mwana we yalayika mulogo ku biki bye nali nkola ki era kyekyamuleetera okukola ki okundeka kakati Roger ono nsooka musisinkana mu spiritual world nalina okusala olugalo lwennyini olunasu kyovola luliko egundi 4 nga bwolulaba kati luno olwala lwe lwasayininganga ssente lwe lwasayininganga kimu ki kati nalina okusala olugalo luno lwannasu era luno nalukuzanganga enjala luno si lusala njala lwabanga luwanvu nti kati nga nina okuyiwa omusaayi guno
ku Jinja Roger we yayiwa omusaayi eri ng'asoma ekisubi technical ekisubi seminary kati nga nina okuyiwawo omusaayi nkole spiritual covenant naye bazonga Roger yali agenda bamufaaza bulungi nnyo era bwe yali asomerera kati muvaaka ye kati ate agent bwe yamuyingirizaamu nejjukira nti babikuyingizaamu ewaabwe ate ye yali yalondebwa nga yatulako amaanyi g'abachweza ago gonna tebiva buvyeri kakati nalina okweyunga mu ye kati ye nga olwojjukira buli step gye nali nvaako nga buli gye nvaako wabaawo alina okwongerayo kubanga oba tomanyi ani agenda kyova olaba bwe natuuka mu Kampala nalina okukwasibwa omuvubuka Henry Egganja nanjigiriza oluyaayi naye ng'amaanyi gange gali ku ssaawa ya Queen wali awo nawe nayogera na wali ku gundi wonna naye nga nina awo kati Bruno ani ono MC yali akola ku radio yali akola ku Super ne ku CBS Peter Sematimba oyo guy gugwangamba Shanks VD mwogedde oyo guy yayimba Rasta Rob MC n'abalala kakati DJ Berry bonna abali awo bali ba member kakati kati awo nalina kuyambibwako muyayi mbere mbulamu bw'ekiyayi kuyambeko obuyayi kakati nemmanya ne life y'abayayi bwebeera life eliloko kakati eyo life bwenjivaamu kati nalina okugenda ku level endala ate eyabali abali corporate kubanga be nalina okujjamu okukoleramu kati jukira bonna bunno ino babeeramu ng'obafittingamu kakati Roger nasooka musinkana mu mwoyo yali 96 nyingira 97 I remember awo nyingidde ekisubi maze okuyiwa omusaayi kati Roger yatandika okuntuma abayimbi era nga kati yatuula ku nze yakugamba genda okole kino genda akubuwa information nti gitwali kati era yantuma akamu kavubuka kali kayimba kali Mvujo Hall nga kayimba kati nkaleeta aŋŋamba ki mu mubuuzo oyagala kubeera ki ye bw'agamba sita nga Roger eri asiiringa bw'ayogera kubanga eyo yesiiru yebeera koodi gye bakuwadde kyova olaba teri ayinza kumusinga kuyimba oli ne bw'aba afa oyo yalondebwa oyo kukolwa mulimu ogwo Uganda teri ate si Uganda yoka Africa yonna kati abatamanyi kikyagendamu kaakati olw'okuba abaako akalandira ka famire oluusi achuzingibwa bw'atyo mu famire gy'abaava kaakati n'alondebwa ayina n'akayimba kayimba kali awo essanyu lyange kali awo nga tekategeerekeka nga musajja agezaako okugira gundi ng'ali mu kakirabu bakayita Mvujo Hall kati ne mujjayo kati olwo mutwala mu buliwo Roger nga mutwala olwo ngenda kusisinkana Roger nze ndi mu mubiri my first time musisinkana bujagali ojajja bujagali Roger mulundi gwange ogwasooka mulabako maaso ku maaso olusina mulabako maaso ku maaso spiritual buli jangamba bugambi jangu kati ekifaananyi kye nga bwe ntudde naayo wano kati ndeese omulenzi ono bajjajja mwamuntumye wuuno kati bujagali nga yalina otuggulira poto eya underground lwensooka okulaba ku mulenzi ono bwafaanana nga ye sinnamulaba mu mubiri naye kati mu mwoyo lwensooka omulaba kati ekifaananyi kye nga bw'okimbuuza bwemusanga bwenti sobola omutegeera kaakati tutudde nga tulina okugyamu engoye zonna netusigala mu panti ne tutula ne jjajja bujagali ng'era mutuula bwe muti kati olwo tuliwo mubuliwo naye emyoyo gino girina okukkirira underground kati jjukira mmanyi okontrolinga emyoyo underground kubanga ekyo nali nkimaze okyexperiensingibwa kati nga nnina okuyambako omulenzi ono omukkiriza kati jjajja bujagali alina okuggulawo poto eyo omulyango ogwo tusobole okukkirira era nga tulina okukola bye tukola n'atuula ku kaliba ne tukola ki n'atuggulira oluggi lwe lunaku lwe ntwala kati nga Roger atudde wali mu mwoyo ekifaananyi we kiri awo nga guli omusambwa bwe gyabeeranga n'omulenzi atudde awo mu buliwo nange ntudde wano mu buliwo ne kando zaffe musanvu ezikikira gye emyoyo omusanvu lwe lunaku olusooka omutwala underground era lwe lunaku lwensooka nze okulaba ku Lucifer n'amaaso gange wamulaba bwenti nga bwe ntunudde mu kamera naye ndaba ki kye bayita ekitonde kye bayita sitaani naye nga level ngimazeeko emyaka ndoza nalingera kuyingira 20 years Lucifer sitaani afaanana atya era ekyo ekibuuzo bagenda kikubuuza
kati my first time nzijukira ye 97 9 nyingira 97 lwensooka okulaba Lucifer era omwezi gwali gwa 11 nzijukira twali twakava mu Halloween's day olunaku lwe ntwala omulenzi oyo underground lwensooka okulaba wali olabyeko amazzi aga blue ag'ennyanja nga bwe gafaanana nga bwe gatangalijja bwe gati bwatyo bwafaanana naye kyekitonde ekisinga okubeera handsome oba ekisinga okubeera ekirungi kisikiriza okulabako wangi kwegamba oba oyagala toyagala kuva we kiri manyi omuntu alina that gundi ng'owulira oyagala okole naye owulira oyagala muta naye ng'alinga boddira akakerenda ka kwini kebatuwanga akabaako olusukaali kungulu wekalwa mu mukamwa ng'atunula kwegamba owulira oyagala ali mu kitonde ky'omu era bino bye babateerako simanyi alina amayembe bwe gati simanyi ezo dimoni ze ziri bwe zityo kiri kitonde kimalayika nga bw'oba omuntu I think there is ekyawandiika oba kiri mu ki oba mu kubikkulirwa oba bbiri oba kubikkulirwa mmeka mukama akinzijukize kiri nti I think kubikkulirwa bbiri kubikkulirwa 12 kiri nti abaana ba Katonda ebayitanga abaana ba Katonda baavaayo ne beegatta n'abaana b'ensi ne bafuuka mwe muva abanefi abo abafirisuuti nakinaki kaakati bali bamalayika nga baba mu bitonde by'omuntu ng'omuntu kyovola bo babeere wanyogoga babeere waki bo tebeetaaga kubeera wabuguma wonna babeerawo kaakati lwensooka okulaba ku mwoyo guno nendaba ne 9 demon dark angels lwensooka okulaba ku agent gwe bayita Baphomet oyo alina gundi owa music bonna gwe bakwatako eyali bosi ow'okuntikko atuula ku kakiiko aka Lucifer kwatuula Baphomet oyo abayimbi bonna gwe bajjako amaanyi kati Lucifer ebanga magnet nti onajja kuno amaanyi n'agasindikawo oli n'akola kati oli gwe mwebuuzaako totuukira ku Lucifer direct era Lucifer tavaayo direct ebintu byeyo wansi biri organized mama mwe muli disorganized wano n'owulira nti musumba ono akuba oli akuba oli bana abantu kyova olaba bwe kituuka ekiseera nga kyagenda ku mission nti kati bagenda kukwata myoyo gitwala underground kyoba kati waliwo mission gye batumye kati bagenda kwa bonna spirit eziri awo bwe n'abantu okunyumiza bye nakola mu Big Brother Africa mukwata emyoyo gy'ekitundu gyonna mwenna muba ku mission ye kyova olaba emizimu myangu gya kuba bakuba abasabi tebakimanyi myangu nnyo gya kuba kubanga gyonna gye bagifokasinze ku kintu eki kati ate myangu gya kukwatira waawo naye kyensinza oyigamu omanyi ne mu kibi olumu oyigamu organization nnyo ffe tulina organization ani kakati gwe tomanyi kati ye oli akoppa bya mu ggulu nga bwe biri Katonda ali organized gwe wanje naye ffe abalokole tuli kati weebuuze kiki Katonda akuwa vision gw'olina okukola goals ezituukiriza vision kakati awo ffe tuli goals ezirina okutuukiriza kiri ffe tukola ensobi ffe tetumanyi kuorganize tetumanyi kutegeka goals ezituuka ku vision that's why osanga omuntu n'amala emyaka 4 mu bulokole ng'ali awo tategerekeka talina plan ali kimu kyokka omusanga ali kakeekaawo mu kyaki omusanga ali disorganized muganda wange kati Katonda akuyamba ki be bavumaganya that's why walokole by the way twandibadde tuli wala nnyo naye abatuleadinga spiritually kyekiri omukyala kyabadde abuuza abatuleadinga tebamanyi kyakola ate tebaagala kumanya mutufu n'obuuza akuyamba ki oba tuyagala tuweeyongerako omanyi tuvumaganya Katonda mu bintu bingi muganda wange nti n'osanga omuntu amaze mu bulokole ebbanga naye talina kyali kimwongeddwako kati nga ne Yesu bw'amwogerako nze ali eno atannala okukaŋŋamba naye waba Yesu oyo kati ali first of all oba disorganized mu mwoyo mbuuza otya osabira mu kanisa yeeno osabira mu ya nabbi ow'egindi nosabira mu yegindi kati oli bwoti buli mmere ogirya kati oli awo second abasumba baffe abamu tebagaba bituuti babawa emmere emu abantu kusomesa busomesa tagenda mu deliverance tagenda mu gundi kakati eyo disorganize kati tugambe kati ye Katonda okugamba nti mugambe omwana muyite mu linnya ly'omwana wange
kati abantu batira bwerere kanisa si yaabwe abo tebakimanyi kakati Satani afaanana bw'atyo kitonde ekirungi okwagala okubeera nakyo yensonga lwaki tera nnyo okugamba abaana abalungi ennyo wa beauty girl nga weegendereze nnyo obulungi bwo bulungi naye erudda butwa kubanga Satani essaawa yonna alonda ggwe olina okuba nga oli sensitive nnyo ngenda kunyumizayo kasitole k'omukyala w'omusumba nadde nina okuyamba omwana we muwala we mulungi nnyo ne bamutagetinze kugenda kugulawo boutique naye nga boutique balina okugenda mu kye bayita house party baade bagenda mwebakako naye bamuguze bamuyita asha kyefaananyiriza kiri muli bagaba ashers mujje mugenda kukola nga ba asha naye obeera walinga kiwumba omusajja wayagala wonna wakwata kumbe ye kaanoonya tikajja mumukolera ebbeere lye limukolera akabina awulidde keekobuyi kasasula milioni 4 milioni 5 bwe batuuka mu house party bakola sex walaale gwaliozi baddemu manyi kye bayita nyegeje anyway tugenda kutuukayo nkubuli bye twakolanga onzirusa sipiidi nonnengezaayo gye tulaga ngamba muganda wange kiki ekigenda kakati Lucifer ali bw'atyo alimu organized kyova olaba ebintu bye bw'aba abikola tomalagamu era ye waaviirayo nti azze kwata akola mu bajenozi anoonya aba anoonye ng'anoonye bulamu nze nagenda okuva mu nsi nga mulabeeko emirundi egi ogumu gwe ogw'okutwala omulenzi oyo ogwokubiri gwe lunaku lwe yajja ng'anoonya amaanyi ge genkozesa olunge bwebulokole ngenda ate nze no nali sibigize gundi naye ndowooza akimanya nti kakati ono gwe mbadde nzijako soosi yange Roger Mugisha ate essaawa eno ngeri gy'alokose ngenda kwanguyira nange okola ki okulokoka ekitegeeza omulenzi ono yali omukulu amwetaaga nnyo Roger yali wa kusatu mu Africa nga Koffi Olomide kati njogera mu department ze gye nalimu ya music yokka nga Koffi Olomide ye namba emu kati njogera ku level z'aba witch mu department eyo yokka ya entertainment ate mu area ya music jukira zirimu emitendera tokwata kino tudde wali kubanga noono omulenzi kirina okubanga sitaani yali amwetaaga nnyo okubeera nga mwalaba ye kennyini bwe mwamutwala kati bw'amala okumulonda ajjayo akantu ka silver akamukasukira amuwa erinnya eppya buli kaseera alina okukyuka era amulonda Joseph manya ga bulijjo ngate erinnya n'ate stage yali agigenzeeko dde nga Joseph manya ga bulijjo ng'ag'abantu ate jjukira lya ddiini nnyo mubeera n'eddiini eri gy'otalabangako kaakati wano n'amuwa okubeera messenger mu Africa n'amuwa kantu ka silver era teri muyimbi ayinza musinga ne bayimba yamuwa okuba messenger mu Africa ye muntu alinnyo ennyonyi gy'asanga ku airport gy'agenda nayo be bantu abasasulira air ticket wali si bino ebyamo byemugenda mu gundi muki byemugenda mu bibanda babita batya byebibanda byabatunda air ticket byebifo byabibeerawo jjukira first class zitera kujjula watuukira gyatuuka gyasanga nti egenda gindi kasita booking tingenda wano egimu ku mirimu gyakola so tuvaayo tutandika music twali tulina omugatta ku bayimbi tugenda kutandika music twali tulina okutandika music ng'olutugenda okuleeta music gwe bayita raga music kakati raga music ono ye yaddirira mu kifo kya Lingala kyova olaba abantu balinawo music wa Lingala ow'Ekongo kati ng'oggyeko music waba eri Wamala ow'akadongo kamu oyo yali life ya bulijjo abantu gye batambulira kati njogera music ali evil music w'abalogo kale music w'abasezi music tugenda okutandika music obali kijjayi music wa sitaani tujjawo music jjukira music wa Lingala bw'oba omuzina olina omuzina ng'ogaziya amagulu olina okunyoola ekiwato olina okukola ki kyova olaba mu mazina amaganda waliyo amazina ge bayita mbaga dance ago go specifically gaba gakuyigiriza gaba gasindika spells bino bemulaba kati mbu divorce biki bintu byajja bitegekeddwa organizing eri gyoyogeddeko organization nene eyo abasajja bajja bagibala kuva mabega tigundi yajja okukola bwati gundi yajja okukola bwati kakati bwe tujja wano
twalina okugyawo music oyo naye nga tulina omugyawo mu mitendera jjukira twalina club gye bayita Sabrina's pub nga tulina ne zi hotel ng'olwo tulina akiki moi akiki erinnya ly'ekitoolo lintawana Romeo akiki kakati jjukira ye bandi eyaliwo by then nga ye competinga n'eyaani n'ez'abakonge ezaali zizze kati wano yali bandi ya muyimbi mufuko yakolangana ku radio yali ku Sanyu FM ko yali akola naye nga mu nali manyi yali ayimba yekka yali muyimbi nga alina bandi namba bajja basasika jjukira twatuuka nga tulina okugyawo ekintu ng'omuyimbi asobola okweyimirizaawo yekka nga tokola kolabo ng'osobola okugenda n'okuba akavvulu ng'oli wekka kati kyekyo twali tulina okuleeta kyekipya kye twali tuleeta kati tutandise physical world kakati twalina okukola saddaaka netukola saddaaka z'abaana embeerera 4 ku Sabrina's pub 2 ne ku Resort Beach 2 mubagira mutya meka wano ng'owulidde nti bannange omwana yabuze ng'ava ku ssomero bannange omwana tulaze mumulabako bannange kakati abonna ababula kati abababula baba batono nnyo ne radio ze boogerako kati ate mu byalo ababula bayitirivu nnyo b'otasobola na kumanya abantu bakola zisaddaaka zotasobola na kulowooza omwana n'otaddamu mumulaba obulamu bwo bwonna omwana twamutumya ku dduuka kati bino byemulamu ab'omu kibuga mwesobola mwogerako ne ku maradio mugera ki naye ab'omu byalo bo tebasobola tebalina na kye bagira omwana yabuze ng'ava ku ssomero omwana yagize bw'ati teyazzeemu baamuyise uliya muwadde ka switi teyazzeemu kulabikako bwe bityo so twatandika nga tulina okugyawo music eyo gwe bayita Lingala kati ne tutandika naye tetusobola mujjawo bwe tutyo twali tulina okucreatinga bandi gye bayita Waka Waka bandi ne tucreatinga bandi ya Sala Birungi Sala Birungi yali muka Paulo Kafeero kati tujja tuzitandika mwe tujja tucreatinga bandi mwe tuleeta omuyimbi Cindy Baby eyo bandi nga badansa obadde ki laba ono Cindy omuyita Baby jjukira Cindy gwe tuva okukola Blue 3 Cindy yaliwo ebisi omuyita wa myaka gyo jagwawo ekigogo omutukeko omuyita wa myaka gyo nga be badansa abalina okutandika okukola omulimu olwo tujjukira abantu ogina kifeedinga bufeedinzi tolina kijjawo bujjo olina kifeedinga mpola nga balaba bandi zijja zikuba music ng'era bazina gundi oyo kati awo ng'alimu Peter Sematima alina okukyala n'aleetako ku ba Yvonne Chakachaka n'aleetako kati wali tulina okugyawo basaala mwana bamuyita Shata mwana naye mumuyita Saala mwana abo be baaliwo nga mulina okubayita mukoni bagenda nga baleta kasente nga ate kitu mugenda mu kikola mu kipushinga kati walina club nga bagiyita Deviate olaba ku Arua Park kati awo wali ka police ka Arua Park naye awo wali ekizimbe kye bayita Deviate kati ayo yali seminar yali cinema hall ng'eringa bwolaba Fido Dido bwetyo naye eno yali y'abavubuka ba Young Men you know eyo yaabo kati tugenda okutandika Young Men style era bamulooza bino bi WhatsApp bitandise kati nera ngenda nembasanga nali nnyumya luli no mulenzi muganda agundi muganda wa Erica John Black nga yawoza ne byayimba yo tamanyi nawe bifubutuka tamanyi nawe biva tamanyi na saddaaka ze twabikola naye yawulira ayagala kubeera mu mulembe naye abasajja gwe baaliyo abayimba ebitontome John Black bambu cousin alina bwamugira ye family gye bavaamu kakati ati ne tutandika olwo tutandika okufeeding tutandika okugyawo music wa Lingala tuteekawo abaana abaffe wano kati tumala okubasensera tugyawo music oyo tutandika n'obuntu bwa Coca-Cola olwo tutandika na Emplorando ne Sanks VVD olwo tugenda okugulawo radio ya CBS mwabagigula Goloza Peter Sematima bamujjawo okutandika okukola jukira ali member waffe nga tulina okukola kakati ezo nga mulina okutegeka ono mumujje eno okumuleeta eno okupulaninga nga kitegeke kirina kye kigira kubanga kati mulina okubala nti eno radio egenda kuzanya ebintu bifaana bwe biti eno radio ina kuzanya kati jukira waliwo Sanyu FM ne Capital FM kati Sanyu FM nga ne Capital za urban
zirina kati ezo z'abavubuka nga bwe twali kati jukira waliyo audience eri enkulu temwagala nayo gisuula kati mulina okuleeta band music tutandika ne Katolubwama ali omuwuliddeko omugenzi atandika bandi gye bayita yagiyitanga Diamond Production kati Diamond Production yereeta Kachicha yenna anti nakuzema buyita bye Kachicha yasomba mwe mujira balutaaya bamayinja naye nga abagisimba Katolubwama nga ye mutwe omukulu oyo yali mulogo mu music wa Uganda nga mulogo asinga ne Mama Fino obulogo Anko Kato oyo mama sisi stage bustage nti kuzanya buzanyi yali kafulu mu kintu nga akiri buziba era yavaamu bandi ezo zonna z'owulira mwe muva yakukola bona katijukira waliwo abaana abalina ebitone abayimbi nga ba Martin Angume abo bonga talenti jukira bava mu ba 7th day bano banagundi eddoboozi wali oliwulira gali amagumbi yes omukyala in fact omukyala gundi yamuleeta n'omuleeta 7th day nnyonyo ayimba nnyo maama erinnya ligenze kati tutandika music wa band olutandika okufeedinga music oli agenda afa nejjukira band music alimu creative dance jjukira abantu temulina kibajjako bujja kati tutandise okuleeta raga music tutandise n'abano ba Yomen kati radio kati twalina okukwata radio tugiwambe ya CBS kati agikulira member Peter Sematimba ewaabwe gye tutuula ku lukiiko emuyenga kati ate goba wadde olukusa alina okunoonya abakozi banaakola nabo kati nga alina okujja ffe tulina omugandika kati base waliwo olina okujja bonna ba Emplorando ba Sax Vivid ba Lasaro MC ba Menton Sama bonna abo ne bajja ku radio n'aleeta olutandika omutindo gwa radio nga n'abagikulira nga tebategeera naye nga eno radio erina kuzannya music owa bandi babeere nga asobola okufuna promotion music waabwe era mwe muva Eagles Production Diamond Production mwe muva abo bonna kati abazze bakola ki kati olwo tugenda okutandika kye bayita raga music kati raga music asensera atandise olwo babebe kulu bayimba ba Chameleone bayimba olwo abaana batandise okuvaayo naye nga tulinamu omuvuka bamuyitanga Megadi Megadi yali waliiso limu limu tininyo bweriti musoga maybe nze bamanyi wazita ndali nga limu bweriti ndali kakati Megadi twalinayo Megadi twalina omukwasaganya n'omuvuka gwe bayita bamuyitanga Tony yayimbanga naye yes kubanga twalina okuleeta music ekika kya music gwe batamanyi ow'ekitontome bakayitanga Katone amanya ganga amalungi mpitibwa Tone mpitibwa Tone akavuka kuba akayitanga Red Banton olutandika okuliyetinga zimikine zivaawo wangi olwo tugenda okuwamba ekibuga naye waliyo minisita Kafulu bamuyitanga minisita Miriam Matembe yali minister of ethics nga tayagala buseegu yabalwanyisa kakati olutandika tuze mu kibuga tumanyi tusimbye omusingi gwa music kati atandise okuggumira tulina radio ezimukuba tulina radio Simba ye tukolera omulimu kubanga nnungi nnyo mu by'obuseegu ewe mula bulungi nnyo nawe n'oteerera mu line sokoyireko General Megadi mumufuna Red Band General Megadi zijukira yayimbako ne Red Banton bonna era gundi yona yava beba twakozesa ngeri mu shadow zenjo ngendo okunyumizaako beba curtainizer bas so kati tuleeta ba soloist abagenda okubanga bakola bokka omuleta beba sookawo bebajja ne bakuba ne basookawo kakati tujja tutambuza tukyalikawo kati tutambula tuzze bwe twatandika music tutandise mu promotinga tumukasuse olwo tutekebwamu ssente amakampuni gatandise okuteekamu ssente mu bintu byaffe kati otulina omulenzi ow'amaanyi wano mu Uganda yali Moses Sali
olutumuwadde erya Bebe Cool jukira ye yali mugezigezi yali Kenya yali mugezigezi nnyo ngavunula abazungu abajja ku tours mwango biki kali kajagujagu nnyo ng'asoma wali ekitante nga mujagujagu kakati manya abavubuka abo batanyigirwa mu ttooke kale ate nga ewaabwe alinamu nga taata si wakwegayirira kati twanguyiranga tutwalira omuyimbi ono omutwala egende mu recording tutwalira era yabakwatako nnyo ne bwolaba balwanagana nga baba manyi nti yabasikanyi ajja abatwala kati bwe muwa agende Kenya mutwale naabo kati je studio yeka yamanyi studio weri eyo studio gye basooka kola bana ba Joseph mubakolera Jamila mubakolera ani nyimba zabo zona mu studio eri na studio ya company eri je nkugambye Coco Studio omuva ba Eddie Kenzo omuva bale Namakula omuva leo tukome wano bana kale obudde sijja kulinda ne lukyalabika tugira tukoma wano tubadde tuline alami olwo tutandise teweerabira tukomye nga tutandise okuloga ekibuga Kampala mutandise ologa ekibuga Kampala olwo tugenda okutandika obuseegu super mu kibuga anti kuga eri Coco Studio ejjamu abaana mujja nti munoonya talenti naye mwenna mulina kuyitira mu studio eri obadde ki ate kati mubuuze ani abamuleeta alina kuba dansa ewoono wa Bebe Cool aveeno najja nga bw'atyo tuyatongerako tunafuna obudde obulala nkimanyi Mukama jatuyamba tufune obudde obulala lwansi serime abadde kukamera ebigambo ebisemba bye tugenda tusiibula. Okay, Mukama twagala mwebaza. Ekisooka ensi y'omwoyo era bisibwa mu nsi y'omubiri. Kitubadde twogerako olwaleero. Beera careful n'ebyowulira n'ebyolaba ku TV yo byolaba ku simu yo amazina g'olaba beera nga weegendereza kubanga abantu abakola ebintu bino kumpi ebitundu 7 abamu bakola babimanyi abalala tebabimanyi abalala bakozesa bukozesa n'olw'ensonga eyo weekuume nga Bayibuli bwetugamba nti musabe nnyo muleme okugwa mu kukemebwa. Embeera gye tutambuliramu ennaku zino si nnyangu ng'abavubuka ng'abantu ba bulijjo saba nnyo ekyoto kye eky'omu maka ekyokusaba kisigale nga kikyayaka kisobole okubanga omulabe byateeze byonna osobola okubanga obivunduka. Mukama bankuumire nnyo abanjagalire abatannalokoka gamba nti ayi Yesu nkwebaza ku lw'ekigambo kyo komyewo gy'oli anzikiriza n'omutima gwange njatula n'akamwa kange tindokose nate sangula amannya gange mu kitabo ky'abafu ogawandike nate mu kitabo ky'abalamu. Mukwano gwange Yesu onyambe mu lugendo luno olw'obulokozi gwe sitaani nkwegaana n'ebikolwa byo n'emitego gyo tolina buyinza ku bulamu bwange. Nfuuse wa Yesu munyweza mu linnya lya Kitaffe Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Kale Katonda abanjagalire abankuumire mu linnya lya Mukama Yesu. Kale anja kusembyeyo nga ŋŋamba omulimu guno gwe tukola okuggyako nga tomanyi bizibu bigubeeramu oyinza okulowooza nti bakiyita kweyagala oyinza tugweyagaliramu naye challenges nyingi so njagala kutwala mukisa guno okwetonda. Nina video ze twakola n'omukulu bamuyita Unique Ivan yali musumba era musumba naye waaka n'abula nga nakateekayo ku bye twakwata nga nakateekayo ndowooza episode 2 waaka n'abula nengezaako omurikavaringa mu time eyo nga ngezaako omurikavaringa ate omukulu ye yanyiga bunyiizi nansindikira message ng'ayomba nnyo nenze nakitegeera kubanga I can get it. Olayinza okulowooza sima bakuwa ssente sima biki ere simanya lwaki toteekayo byange byalo biteekayo onansonyiwa mukama wange waako yabula era nze ku kyano sikugobangako onaafuna obudde
Yes. Ngozzeemu nga tokiinaako buzibu mukama wange tujja kudda oba tujja kukwatagana tuddemu tukole. Kuba yali aŋŋambye okuŋŋamba ezo endala zewateekayo ebbiri nazo zijjireyo ddala. Nga tezigenze mu saturation. Obusungu yalina bungi naye mukama anyambe onsonyiwe mukama wange. Samike ge gange Lawrence Lima yabadde ku kamera. We sign out.